nti bwe tuba nga tutuuse ku level nga minister agenda ku media center naye ng'ekimuleese okwogera okutegeeza bannayuganda nti abagenyi babazze buli omu atandika okuseka mu luzungu yabadde azze kubiriza bannayuganda bapretendinge nekingami kyannaku bannayuganda balina ennaku ebali ku mitima mpitirivu nnyo omuntu yasuze talidde gweomugamba asekera omugwira olwokuba gweomugwira gwotiitiibye ate omugwira amanyanyiza omuwayo kidoola bwana Edi omuntu oyo nga yasuze olubuto olumuluma n'omutwe gwako nga ne mu kaherefe center akamuli ku kitundu tasobola kufunayo panado oba magnesium nga nogenda mu herefe clinic eri okumpi ku kyalo wasobola okugula panado w'N2,000 nga n'N2,000 taziina gw'ogamba akeera aseke ku nguudo ebyannaamu Mr. Edi namu gye twogerako ye namukwaya abantu bwe bagamba nana-lined movement kye ngamba bw'ogiza mu reality bulijjo era namukwaya ddala kubanga emyaka 63 ng'erimu existence since 1961 era nyinza okukkiriza ng'ogyeko abagezaako soma nga ba Ediske n'ojasanga omuntu wange Kafundeezi wali eke Rubimbiri osano sanga omusomesa ng'alisomesa na secondary tugamba asomesa geography sijagamba na history nga n'ekigambo naamu asoose kiwulira ng'ezze Uganda of course naamu ebadde mu existence emyaka 60 erudde noyebuuza which impact gyekoze mu mawanga gano 121 walabye omukulembeze abadde minisita w'ensonga z'ebweru owa Palestine ngali Kampala ali mukulajana tuine essuubi ddene nnyo mu ggwanga lino Uganda mututaaseeko kuba Israeli batulibye Palestine ngamba nayo musajja ono gadi Uganda gyaddukira EDF gifukamiza gogo gamba nti egende yagambye tuina essuubi ddene nnyo mu leadership ya Uganda naye muhozi yewana nnyo ku Twitter tuina amaanyi automatically bali bagala amanya abazungu bo bazibu ejo emikutu gyo balowooza ekigendako it's a reliable information tebakimanyi nti fe Uganda kubye ekifaananyi nga nyiridde nga nenjala ennuma General Museveni okuba n'obuyinza obuyitiridde nnyo obumuweebwa mu office of the president mu ssemateeka nga fountain of honor kyekizibu kya Uganda kati nti General Museveni atuula erwakitula n'agamba tashobya nawe nkulonze former member of parliament owa NRM Kajala County Ntunga mu district n'agamba musajja wange Robert Sebunya Nansana municipality nawe bakuba akalubiri 21 jangu n'agenda eri ekyoga county n'agamba Okero Anthony nawe kolaki jangu Simon byabakama yennyini tumumanyi he is NRM leaning tusagamba nti ali impasho Simon byabakama yennyini kubanga ebyafayo biraga ne yaliko mu politics so siwe guli so impartiality akakiiko k'ebyokulonda gye kateekeddwa okwekifibitinga okusinziira ku nnyingo ey'enkaaga mu emu mu ssemateeka w'eggwanga Uganda tosobola kugifuna ng'abantu abalondeddwa ku kakiiko ako be bantu abali partisan oba abantu abamanyiddwa nti balina oludda olumu lwe bagwako enze ndowooza Mwami Museveni yeetidde ekibiina kye kubanga omuntu waba mu NRM ne bamukuba akalulu gwe n'omuyita omuwa obwala DC ng'abantu jjukira bamukubya akalulu don't expect that person okusavinga abantu nga bwe wandibadde abasavinga ng'olredde yagambe bannange si kati kankuwa ekyokulabirako Kiwanda teri amanyi bantu b'emiti yana kibamulowooleza kuba yagamba sikola ki sikomawo nti naye Kiwanda obudde buno singa bamukuba bukubi kalulu kyandibadde it's another story kitegeeza ki Mwami Museveni bwakwata bana abantu abagudde ate n'abaza mu services baweereza abantu ababasuula ababagaano basindika awo osuubira service delivery okuflowing nga bw'abadde alina flowing ekisookera ddala omuntu oyo aba alina n'obusungu of course bias eyagina naga abantu nabakola ki yes ojjukira General Katumba bamala we bamukuba ebyasi yayeebuuza mu bulamu kiki nakola bannayuganda kikyali kibuuzo kyasooka okufulumya era tekikuweewuunyisa mu bbanga etali lya walanyo bwana Ediske nga General Kale Kayihura olina w'omulabira mu deployment ezimu of course whether political mukaluka nagenda kubiri kudda automatically by the way ekyo kyoleka tukyogere on record wa Museveni anagana buganye mukaluka Kale Kayihura ayina okudda tubyogedde mu January wa 2024 that is it ojja mulaba ku front line nga wuuyo bati ku mulundi guno naffe tukimanyi era Edi nawe ng'omuntu okimanyi anoonyereza nti anakaluka genda kuba kavaawo mpitewo kufana kuwona siwe kyandibadde mu nkola entuufu
naye olw'okuba these people are power hungry. States of America, abali mu United Arab Emirates, ne bannaffe abali German, mwenna mwebala okubanga mulaba YouTube channel yaffe wano mu biographies zange zindaga nti abali Saudi Arabia muli bangi mwebala okubanga mutulaba ate bw'obiraba tuyambe sharing oyongereyo kuba buli lunaku tukeera tulowooza kuweereza ggwe. So n'olwaleero olunaku tuzze tulina omukulu owa chairman wa Kunga mu district ye Mubende, omukulu Kyeyune Pafradito. Tuli naye tubadde tubulanganye ebbanga ddene nga tetutalabika ng'ali bize wano na wali, naye finally olwaleero tuli ffenna tugenda tunulira ensonga ziri bbiri. Electoral Commission okuzzibwa obujja ekisanja ne kiweebwa Simon Mugenyi Byabakama ne banna abalala abo be baawadde, saako n'olukungaana oluli mu kugenda maaso wali e Munyonyo olwa NAM, Non-Allied bagita kigwa kiro Non-Aligned Movement. Mayinze bin confusing nga bwedda abamu bagamba NAM kigwayo namukwaya Bannayuganda mutama. So bwe tuli naye nzikiriza bamukuletere akubuuzeeko bamala okubuuzaako tutandikiraawo webbanga libadde ddene. Naye nzanyo ssebo bwana Ediske abalabi baffe abalungi abaku EKE Great Media mbanirizaako ku mukutu gwaffe guno. Obadde obuze akakofiira kano kakoze bubi okubanga tekajja kunywa. Era tubeetu najjayo sayize tantuuka olwaleero ndaye kaboodi mulimu nnyingi naye ko kakabeerewo nga simbu abantu bakitegeera NUP ebeera ekiise. Of course kasita abalaba Kyeyune Pafradito Mubende bali president tewaba kwemulagunya kwonna. So nina okukkiriza nti tugenda tambula bulungi amakya ga leero tulabe nga ensonga zino tuziggusa okwongera okutangaaza bannayuganda ku biki ebigenda maaso mu ggwanga. Kimanyi bingi ebituluma nga bannayuganda, bingi mwami baana obwavu bungi bingi nnyo, naye oli twali tubagamba twesibe bbiri ku mulundi guno tugamba n'ebbiri tezimala. Kati nkugaya musajja yatugamba tujja kiwulira, kati tuli mu kiwulira. Ate 2024 bwana Eddie is going to be a very tough year. Lwaki buli omu gwe nkyaza wano bw'ayogera ekyo nkiragula kugenda bamuzibu nnyo nnyo Kayira yangamba tugenda funa sotoka kyo nkyekakasa yagamba tugenda funa sotoka kati nawe otugamba mubi tuddukirewa. Yes, 224 natulina kwenyweza bwenyweza ate mu kwenyweza okwo tulina okulaba nga tetulekaŋŋana ekwatako ku munno olabe ng'omuwanirira naye asigale ng'ayimiridde, kubanga bwana Edis bw'onoosigala ng'oyimiridde weka oyinza okumaliza nga naawe ogudde. Naye obaako b'okwatako mwena ne mwewanirira tusobola okumalako mu mwaka guno ogugenda okubeera ogwakassammeeme mu bulamu bwaffe. Nze ne Morisha twekutte kati kuggwe naffe kati weekwateko ffe. Amiina. Tutandikire waggulu mu Electoral Commission balonze wiiki ewedde ya baatulaza olupapula, naye kyannumye omukulu yagenda owaayo obuyinza ng'olwedde n'omuwandiika n'okubeera appointed yaddibwamu okubeera appointed. Ebbaluwa yafuluma nga 5 kulu n'abukola press conference njabulidde ofiisi paka ekisanja nga kiziddwa bujja. Ebbaluwa yali erudde kuva lwakitula kutuuka kiki. Bwana Ediske n'abatugoberera ku EKE Media, ebintu ebimu mu ggwanga Uganda tebiteekeddwa kutwewuunyisa because that has been the modulus operandi, nti ebintu yenkola yabyo. Nti General Museveni olwaleero bakugamba bwagamba agenda Masaka mulindire ku Jinja Road, ekyo tokimanyi gy'abagenda oyitira. So ebintu ebimu byakola tuba tubisuubira. Era Justice Simon Mugenyi Byabakama akakiiko k'ebyokulonda ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti okusinziira ku ssemateeka w'eggwanga lino atufuga, ennyingo ey'enkaaga yekateekawo. Ennyingo ey'enkaaga mu emu neerambika bulungi emirimu gyako era nga kaweebwa ekisanja kiba kya myaka 7. 2021 akalulu Justice Simon Byabakama ke yasooka okovasiyinga, ffenna tulina okukkiriza bannayuganda nawe Ediske nga munnamawulire nga mwoli nti ke kalulu akakyasinze okubaako omusaayi ennyo okuva mu mwaka gwa 1986.
yatugamba mbu teyalina TV kulaba bintu bye baagira musolo gwali guweddeko byebyo byenkugamba ebiteewuunyisa mu Uganda nti omukulu ku level ye Justice Byabakama n'agamba talina musolo ku DSTV ne bamugamba ate ku simu yo badde tobiraba n'abagamba siinaako data naye nga yono chairperson w'Electoral Commission ali ku ddaala lya Justice overseer w'ebyokulonda. So ebintu bino Mr. Eddie tubiraba era tubyetegereza. Ekisookera ddala General Museveni okuba n'obuyinza obuyitiridde ennyo obumuweebwa mu Office of the Presidency mu ssemateeka nga Fountain of Honor kye kizibu kya Uganda kati. General Museveni atuula erwakitula n'agamba tashobya nawe nkulonze former member of parliament owa NRM Kajala County Ntunga mu district n'agamba musajja wange Robert Sebunya Nansana municipality nawe bakuba akalubiri 21 jangu n'agenda eri ekyoga county n'agamba Okero Anthony nawe kolaki jangu Simon Byabakama yennyini tumumanyi he is NRM leaning tusagamba nti ali impasho Simon Byabakama yennyini kubanga ebyafayo biraga ne yaliko mu politics so siwe guli so impartiality akakiiko k'ebyokulonda gye kateekeddwa okwekifibitinga okusinziira ku nnyinga y'enkaaga mu emu mu ssemateeka w'eggwanga Uganda tosobola kugifuna ng'abantu abalondeddwa ku kakiiko ako be bantu abali partisan oba abantu abamanyiddwa nti balina oludda olumu lwe bagwako because akakiiko kano kokka nga tunde ba former MPs tulinako basatu balamba Stephen Katashobya ne tubeera n'oyo Anthony Okelo ne tubeera ne Robert Sebunya Nansana municipality naye ng'abantu bano bapayinga allegiance to the NRM political organization ke kabonero akakulaga manje no Museveni wabajjayo enjala teyeekwekerera ye azijjayo zonna nga tiger n'akulaga nti mwali mwemulugunya nti akakiiko k'ebyokulonda kateekeddwa kubeera impasho naga kambalageko nti ndeeta ate ba NRM bennyini ojjukira mu kulonda kwa 2016 bwana Eddie omukulu John Patrick Amama Mbabazi under go forward yaidukira mu kooti ng'awaayo okwemulugunya kwe engeri okulonda gye kwali kugenzeemu era mu ruling ya Supreme Court efulumya recommendations ezaziwe ddala 16 ng'eraga bwe tuba twakuba n'akalulu akali free and fair bino bye byandigobereddwa recommendations ez'enjawulo zaaweebwa mwemu ku recommendations eza Supreme Court yasaba Electoral Commission kabeera akakiiko akeetengeredde independent abakulu kye baakola mu kuwuddiisa bannayuganda mu luzungu kye tuyita hoodwinking n'akulaga kino naye nga agezaako kweyisa ne bateekako ekigambo the Independent Electoral Commission of Uganda from EC okitegeera ekigambo nti kyetengeredde just kigambo bugambo nti bali mu kulaga kati akakiiko kafuuse independent that's what happened ndoza mu recommendations za Supreme Court ekyo kyefaananyiriza kwe baali bagezaako okuleeta kye bateeka mu nkola naye nga nakyo mu reality tekikola makulu n'akamu bw'otunuulira recommendations endala bayogera ku airspace eri ba opposition candidates nti ojjukira mu 2016 litandikano Dr. Kizza Besigye yasasulanga ne TV y'eggwanga naye nga tebamuwa equal airplay nga gye bawanga General Museveni ogenda ayogere byasasulidde naye nga TV yaki ye TV y'eggwanga ne tutuuka ekiseera nti ba opposition politicians bwana Ediske mu Uganda zino zi radio zaffe ziri up country tebakkirizibwa na kuzoogererako Dr. Besigye bw'ajja Mubende tebajja mukiza kwogera ku radio zaako ndi bw'agenda e Kabale bagenda ziswitchinga off nga yeggwanga lye tutambuliramu so bino byonna mu luzungu ffe tukiyita impunity egenze maaso mu ggwanga Uganda yatandikira ddala mu mwaka gwa 1996 okulonda kwe twasooka okubeera nako oluvannyuma bamusibira mu bbwa okuwamba obuyinza mu 86 Mwami Pafladito nina ekintu kyembadde kyenjagala okubuuza bino ebintu mwami Museveni byakola ebyokulonda abantu kubanga abantu abo abantu abo baba kyayiddwa jukira baba kubiddwa mu kalulu nti omuntu akyayagalwa kankuwa ekyokulabirako obudde buno bwe bakukwasa obwa chairman LC5 oba member of parliament Mubende municipality abantu abo bwe bawulira nti bakuwadde ekifo
babeera proud kubanga gye baakusindika ne kuba mwakafaananyi omuntu gwe bakubya akalulu okulya nti gwe twakuba akalulu nti ate Museveni yamunaazizaako enziro yamuyise. Do you expect omuntu oyo okujja nga alina olulimi oluweereza abantu oba abajja agamba ndaba n'okunsuula baali bansuula? In fact mwana Edis okiyise kuba naazaako nfuufu nnaku kubako nfuufu kino muntandiko nagambye bakiyita modulus operandi engeri omuntu gyakolamu ebintu bye tuzze tukiraba bwana Ediske ba RDCs abasinga bamanyi bulungi bagwa mu kalulu babeera baagudde mu kalulu General Museveni olw'okuba akyayagala bapaying royalty to him abaleeta bulesi n'abawo bwaki ate nze ndowooza mwami Museveni yeyeetidde ekibiina kye kubanga omuntu waba mu NRM ne bamukuba akalulu gwe n'omuyita omuwa obwa RDC ng'abantu jjukira bamukubya akalulu. Don't expect that person okusavinga abantu nga bwe wandibadde abasavinga nga already yagambe bannange si kati kanku ekyokulabirako Kiwanda teri amanyi bantu b'Emityana kye bamulowooleza kuba yagamba sikola ki sikomawo ti naye Kiwanda obudde buno singa bamukuba bukubi kalulu kyandibadde it's another story. Kitegeeza ki mwami Museveni bwakwata bana abantu abagudde ate n'abaza mu services baweereza abantu ababasuula ababagaano basindika awo osuubira service delivery okuflowing nga bw'abadde ayina flowing. Ekisookera ddala omuntu oyo aba alina n'obusungu. Of course bias yagina naga abantu nabakola ki? Yes. Ojjukira General Katumba bamala we bamukuba ebyasi yayeebuuza mu bulamu kiki nakola bannayuganda kikyali kibuuzo kyasooka okufulumya nabakola ki? So mwene embeera omuntu ojjukira omukulu Kibuuka Amoti yayambalanga yero okuva ku socks n'akatambaala wano ne bakamukuba akalulu naye nga yakugamba nze ndi 105% mu Museveni waafuga emyaka 1000. That was Kibuuka Amoti bazigata RDC Wemitoma. So mwene embeera omuntu ono aba yataddemu ssente ze nnyingi olina osooka omanyi ssente ziba zimuluma nga n'akalimo General Museveni kaabamuwadde nga bano ba RDCs tekasobola kujjayo ssente zaba yatadde mu kaki. That's why batuuka ne bagobaganya bantu ku mataka. RDC afuna omusaala gwa milioni 2. Siwe kiri? Naye nga mukaluka abaddemu 3 naye kati bojjako revenue tuli ku net pay kati milioni 2 zagenda naze waka. Naye nga akaluka abaddemu ku level ya Uganda because they commercialized the politics. Osanga yataddemu obukadde bwe nga 2 ku 3. Naye nga ate ye mu mwaka sente zalina okujja mu office gye bamutaddemu agenda bayingiza obukadde 24 bakwasa 36. Kati era oyo omuntu gwoyagala omubbi w'ettaka bw'ajja mu office ye ng'alese milioni 2 bribing amugobe kyokanga milioni 2 omusala gwafuna omwaka. Exactly. Agenda nze nkolera abantu. The same applies even to the security apparatus. Era obalaba DPC nga bali mu view gino bala disi bali mu view gino kubanga n'akasente gye bamutadde si kye kyali ekirooto kye yali ayagala kubeera mu parliament yali ayagala kunoga nusu kubanga kati utoyinza kugamba mbu yali abala parliament koze era service delivery kasitebeerawo n'akasente baba bakabala kati ekyo ekintu kye neewuunya ti mwami Museveni ye muli teyeekuba mu kifuba lwaki ate abakyayiddwa nze bensembeza. Kati General Museveni mu bulamu bwe bwana Ediske ayagala kye bayita loyalty. Inti Kibuuka Amoti wange ono abadde anjiirawo omubiri. N'amulekawa. That is loyalty. Lwaki tagenda n'aliwo kuba naye weenaaleemu. General Museveni yenkola ye ayagala omuntu amuwuliriza bw'onooveri nti gwa maama mbabazi nti ogenda kumwesimbako nembambadde bakinywi nnyo akola ki? Akukyayirawo. Era maama mbabazi ogezaako muli commending okulira waliwo akakiiko kakulira ka security ya Africa. Amama mbabazi amala genda fukamira General Museveni ng'embeera etabuse. Bw'amala omufukamirira General Museveni n'amuli commendinga. Amugomu ndagala gambu waliwo ne muwala gwe Museveni nga ye yamuweerera nga sente zonna bazisibye. Oba yali asomera bweru ekyo. Yes, that's what happened in 2016. Agomu ndagese kakasa naye nabiwulirako. I can't doubt it. Tuna General Kale Kayihura. General Kale Kayihura yali paying loyalty and allegiance to General Museveni. Nebo yagezaako okulaga amampa ati eri generali munne n'amukakkanya. Era ssaawa zino ojja kulaba bamuhozika ne Rugaba general nga bagende wani ewa General Kale Kayihura. Bagezaako okumusika kasadamu nti bannange jjajja gwasinga era tekikuwewunyisa mu banki tali lya walanyo bwana Ediske nga General Kale Kayihura olina w'omulabira mu deployment ezimu. Of course whether political mukaluka nagenda kudda automatically by the way ekyo kyoleka tukyogere on record oba Museveni anaagana buganye mukalulukano
kale kayihura ino okudda tubyogedde mu January wa 2024 ojja mulaba ku front line nga wuuyo akomyewo of course bali bamaze okubanyiga bamutadde katebe okumala emyaka egisuuka mu 6 ne tugenda omulaba nga tumukunde ali mu mbeera ya kufefeta akaluka General Museveni mu mbeera yonna ya impunity so mwene embeera General Museveni ye tafaayo ku kyeboogera wabula ye kasita omutima gwe gumatira saazi n'olwo byola mu NRM NRM waliyo NRM organization oba political party ne wano kibayita ONC tobiraba waliwo party ey'Ekyaddondo neye Kyambogo saazi neye Kyambogo si ina amaanyi office of the national chairman bwe tujja akasente ba Richard Todongo sije baddukira nabo gye basaba naffe gye tukasaba juzi nadenda ba Minsa Jesse Muyingo naye addusa ali Kyambogo era alabe emirimu gikolebwa gitya era namyala agenda tugoba bugobi naye uwe tukonkona okiraba kuba wewali ebitambula ebya pata General Museveni bwatwe bwakola ayina ekibiina ekirigistered mateeka naye ate n'ateekawo ka auxiliary naye ng'ate kayina amaanyi okusinga mainstream party nti Hajati Namyalo bw'otuna ne security gy'ayina esinga neya minister of course Hajati Namyalo ndoza security yinza kwenkanako ya prime minister Robin Nabanja no authority gy'ayina ku bintu koza asobola kati okwogera ayogera on behalf of the office of the national chairman lwaki yamukolera akalulu General Museveni bw'alaba nti temukyamuwulirizaamu ng'abasuula bw'alaba nti ono akyali agent gyendi oyo amukipinga ku kido okitegeera naye kati mwami Pafradito nina ekibuuzo nkibuuza ggwe nga chairman wa Kunga owa Greater Mbende bino bwe mumala biraba ng'akalu kabindabinda 226 muna Uganda mu assurance ki still akalu is the option ey'okujja ku mwami Museveni abaana Eddies n'abatulaba Commander in Chief His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde mu United States of America I believe yabadde ni ku mukutu gwa CNN n'omukyala gwe bayita Christian namulabyeko ne ku ABC yatukakasizza nti 2026 tugenda kufaafaagana n'abasajja bano abalemedde obuyinza bwa bannayuganda kitegeeza ki nti buli munnankyukakyuka yenna gy'oli ekiseera kino oteekeddwa okunyweza belt yo kubanga kinatandise nakyo nti omwaka genda bamuzibwa na Eddie Ojjukira bibimu ku bino bye tutunuulidde nti 2024 is going to be a vigorous political year bwe tulina okulagira abasajja bano okubateekako akazito nti gano amampaati ge bali mutulaga tugakakkanyiza tutya kuno kujoga Mr. Eddie omusajja n'akulaga nti baddeefali baleese bayita baddeefali diifiri balifali mu Luganda diifiri baddiifiri baleese bebo abambadde akajoze ka yero munda yo diifiri omusuubiramu impartiality yonna buli we tugenda okubaako kye tukola diifiri nga atuwaye red card atumale mu kisaawe kati yayambadde yera inamba wa red kati mweyo embeera tuteekeddwa okusooka okwenyweza nga bannankyukakyuka era kino nze nkitegeeza bannayuganda ku mikutu egy'enjawulo nti ku mulundi guno naffe tukimanyi era Eddie naawe ng'omuntu okimanyi anoonyereza nti kano akalu kagenda kuba kavaawo mpitewo kufana kuwona siwe kyandibadde mu nkola entuufu naye olw'okuba these people are power hungry bayina omulugube ogw'ekitalo ku buyinza batunula Eddie ne bw'ovaayo nawe n'olangirira wano nti olina ekifo ky'oyagala neeba ku gundi ku MP level abasajja batandika okuyigganya batandika okuteekako embeera saa zino Eddie kimanyi wane mubende wetusinziira teyini mukolo gwe ngendako nemba mirembe ng'ogyeko ogw'okuziika naye emikolo egisigadde gyonna kasita otuukawo ng'embeera ekyukamu security nga amasimu gayitingana kubanga tebaagala tusinkane bantu bano betwagala okusisimula naye mwami Museveni takirowoozaako nti ekyo ekintu kyakola abantu kwe bava okwekyawa n'okukoowa kubanga waliwo bwe bakugaana waliwo abakukiririzaamu kati abo abantu abakukiririzaamu balina ensigo gye bagenda okutambuza lwaki bawowe n'aleemu nguwono waffe bamugaana waliwo abagenda okukwatira ekisympathy kati mwami Museveni watandika okunyigiriza ennyo talowooza nti kiyinza omuddiriza bakafaya ng'abantu beekyayi bakooye kankwa kyokulabirako saga ziri bbiri nze kwe naakamanyira mwami Museveni nti ebintu ebimu bw'amala obbikola bimufuukira binene ng'amaze bbikola saga ziri bbiri ey'okukwata Bobi Wine eruuka n'eyogaana Kabaka ogenda e Bugerere eyeeruuka nali eno mu mawulire
eyakabaka ogende bugende nali Kampala. Nalaba ekyali ku Jessico, nalaba ekyali ku Gundi ku Capital Shoppers Plaza, nalaba ekyali ku Majestic Plaza, nalaba kubanze nangu nalinga nkolera mu Oweri. Museveni nze simanyi muntima gwe lwaki tayigira nnyo mu nsobi nti wadde oyinza okuba tokkanya ne Pafuladito naye muwa omukisa agende bw'oba otegedde walaga security y'omugaana gimuwe mu escorting emukugira okukola ebikyamu kubanga Bobi Wine bwe yali eruuka yalina jambiya wadde mundu naye incident eyo yamunyoola kino nkyogera on record si byambu kitegeeza ki bino bwe bagenda obbikola mu kaluke tugendamu lwaki tebekuba mu kifuani bagamba nedda bana abantu katu kubanga Bobi Wine bwe yatambudde tuwa yeyo gye yabaddemu sawulidde wantu we yagenze n'akubawo ejjinja kujjako era abasirikale bwe babadde bakoledde obuvuyo tetunnawutu kubanga bangwa nnyo tuwa lipooti tebanatuwa lipooti bantu bameka abaafudde Bobi Wine gye yalaze naye ate bwe batuddizayo li mu lipooti ya Bobi Wine yanoonyeza akalulu baamugaananga abaafa baawera kino lwaki Museveni takyekuba mu kifuba n'amanya nti wemba ndi mukuge kubanga nze ndaba batagetiize nnyo abavubuka balemye bakoze buli kimu okuza emitima gy'abavubuka balemye era tiibu mpozi nze gwabaawo omukisa nze abavubuka anti mbategekera kidongo okuva ku makyampa obeera ng'agamba Molisha awe mujja w'amagezi akoze atya okusanyusa omwami we is that possible kanze gye Museveni byakola nyina muleka abikole bwatyo bimulabise ate tojja kuteera ku muzindaalo umpeje Museveni amagezi aba opposition bawe omwaganya leka akole ebyayoga kubanga byakola bye bimuwonoona ffe ne tuyitawo time bomb kati kuyagala nze muwa amagezi nti sebo lekera leka tumuleka abikole ebya kavuyo konna kayagala kuba yagamba is the master of violence kati ate ffe ennono yaffe ng'aba National Unity Platform mwenva sijja kwogera biina birala ennono yaffe tutunuulira okuba n'emirembe peace bwana Eddie bagambye Bobi Wine ng'aduumidde Kampala tasobola genda kufaya of course n'olwokuba Bobi Wine kyatusomesa ntubeere ba mirembe nti General Museveni bwe yali agenda mu nsiko okumamulako gavumenti yali erondeddwa mu 8 mwaga nti babba akalulu ye yayiwa abantu 50,000 n'omusobyo bangi anti estimation emitwalo 5 gyayiika kanafu okukyusa obuyinza okubujja ku General Museveni abazeemu emyaka 3 tetuteekeddwa kuyiwa musaayi sezera ku population yaliwo neyakati bukadde tugenda mu 5 nga twatabusinze nkakasa n'emitwalo 2 yayinza obutagasobola gamalawo anti poliisi emitwalo giri 8 giri 8 olw'oluyimba His Excellency Kyagulanyi lwe yayimba nti abasajja betutya ate bebasinga okutya Katolanga agenze ku poliisi waggulu awo ku poze yeba region eri wawana yeba CPS eyamubende Central Police Station olanga wagenzeewo osanga ko bana abalina solidarity abasigadde nga bakugamba omusajja ne sale yamutumu omanyika nkubulye mwami Pafuladito amazima leka tugogerengako wadde ffe tetutunulidde target ya kubeera against the government era nze sinza gambo baba nzita banno cause byenjogera si byogera nga noonya kunzita njogera truth abapoliisi ba Uganda bwe tuba tuyina emitwalo 5 tuyinako 12,000 eziri safe ategeza kyo kuba safe boyinza okugamba nti bagamba nedda temukola ekyo ku gavumenti emitwalo 48 baliyo nga akalimu nkwekyo okulabirako nze kampani mwenkolera nyina omutima gwayo ne ku kampuni okwo manyi nyizo banyinako abakozi tulinga abakozi ba staff 25 manyizo bambazika abakozi nga 10 nga bajja kufunawo kasente nga in case of any mistake ya kamane bavaako ekizibu ekyokulabirako ti director singanza mpita njogere ku company kwenkolera nyinzo painting ekifaananyi kya company ekyaddala wali ogwo bayita n'agisiiga ekibi ng'ate waakola kitegeeza ki simanyi ba Museveni akirowoozaako nti ayinanga abantu ab'olubatu abakkuse mu security ng'abantu 1000 ababeetoolodde bayala mbadde ewaka ku kyalo we banzaala nga bw'olengera guli omutala Abel kandi ayinako faamu nemba nabadde omanyi sifuna nnyo mukisa kugenda mu kyalo ndwawo ate ne bwe ngenda kiro nvayo ku macha era the same issue we nabaddeyo bangambye ogwo omutala Abel kandi ho bwe yawagula bakwatanga lukoba gwe ekibanja kyo baba kisazeeko yiika 2 tolamuza tosaba sente faamu neruma kubanga ye munnamagye
era nabadde bwenti ku lusozi ku faamu eyaffe nga nengere eyiye neŋŋamba naye kale ettaka lino eryandiganyuddwamu bannayuganda 1000 omuntu omu ye beneficiary. What do you think in case of any slight mistake of insecurity, abantu how they can protect that farm? Never. Era wakiraba wano Kenya nga bamaze okuwangula omukulu Uhuru Kenyatta abantu balumba faamu ze faamu ya family ne batandika okujjayo ensolo ente endiga embuzi nga tewakyali abagambako nga bagamba bino ebintu babifunidde ku mulembe gwaffe zino sente za miwa musolo nafa akaseera katuuse tusobole okubifunamu. That happened. But what we are saying as National Unity Platform, Bwana Eddie, we are non-violent. Era sisuubira nti wali owuliddeko Commander in Chief General Kyagulanyi Ssentamu nga ayina embeera yonna gy'agamba nti bannaffe tulumbe mwene embeera. Wabula agamba tulabise abasajja bo bennyini bagenda kupondooka ng'ekifaananyi kyabwe kyonna kitatataniddwa bagambe bannange enough is enough, naffe tugambe kimala obuyinza buubwo tubutadde. Mutima mulungi. Naye ate waliwo embeera Bwana Eddie Robert Kyagulanyi Ssentamu gyatasobola kukonteininga. Waliwo ekiseera ky'ekintu we kituuka nga toyina kyogenda kikolako. Omukulu gwe bayita Victor Hugo yagamba nti there is nothing as powerful as an idea whose time has come. Nti ekiseera ky'ekintu bwe kiba kituuse tosobola kiyimiriza kubanga ekiseera kyakyo ekituufu. Kibanga mukazi agenda kuzaala azalira ku myezi 9 bwe gituuka gwe ne bw'okoloti ne bw'okolota ajja kuzaalira ku myezi 12 giba 9. So bwe kituuka kiba kikoze eki 1789 French Revolution wagisomako oli muyivu nti abasajja bano ba King Louis the 16th ne mukyala we Maria Antoinette bayeetiribosa mu mbeera nga beegaggawaziza ne bajooga munnansi ne bajooga buli kimu abantu baatuuka ng'enjala ebaluma. Maria Antoinette n'abagamba bwe muba temusobola ku affordinga mugaati mugezeeko ku zikeeki. Yali mukyala kabaka Uganda tonabirabako ebyo nti nno omukyala akulembera ebyenjigiriza mu ministry eyo bamuyita Honorable Janet Kataa Museveni First Lady yagamba abazadde mulekeraawo yali bagamba kutatambuliza baana ku zibooda babatambuliza bamu mamotoka yatugambako banywa amata naye ng'omuntu nekyayo omukalu tasobola mufuniramu kajiiko kasukaali kamu naye ng'ali mugamba abaana bateekeddwa okunywa amata. Bamubuuzaako lediyo ze watusuubiza mu biseera bya covid abaana basomereko zakirawa mu ministry yo nebino ebintu lwaki babyogera nga tebabituuka. Manyi bwe yagamba abazadde tebalina busimu. Omuntu alina lediyo ate abeere n'akasimu. Lediyo ya mitwalo 2 edizike n'ogumu ekitundu. Akasimu k'omugamba ka mitwalo 4 waliwo enjawulo wakati wa Maria Antoinette ne Janet Kataa Museveni. Tugenda ku Naamu. Olukungaana lwa Naamu lugendera ddala maaso Munyonyo. Kizimbe kyazimbiddwa Nagagga Sudiri Lupareria mu sipiidi n'ey'ekika ekyawaggulu. Ne ngamba contract nga bagiwadde Sudiri Munnayuganda tewali ayinawo kasente bakirumira bano nga baba n'akasente. Engane wayi olina gaggako kali owe India bamanyi nnyo ebintu byama ebirakizari yasobisa abantu n'ebirabiko obulungi. Olukungaana luno nga lugenda okutubaawo bingi bye nnalabye ne neebuuza really eno ye ggwanga mwe mpangaalira. 1 bagobye stage za boda zonna kumpi eziri mu 13,000 ezibadde zikolera around there. 2 remember waliwo bannayuganda abakolera mu ekyo ekifo nga access yawo boda tebalina sente tebalina motoka tebalina piki zaabwe. 2 omukulu Chris bali omunsi wa information and technology naakubiriza bannakampala nti abakulu baba bayitawo mumwenye museke lwaki tosekanga omukulu ayitawo baddeyo nga bamanyi nti Uganda matabuta. Tengamba bwe twabanga abayala ewaka ng'omugenyi akyadde twagenda nga tugamba maama enjala etuluma tata teyatubogolerako nti lwaki mwogera omugenyi awulira yagamba nga muleete emmere abaana tulye. Kati wano batugamba museke nti mukuse omugenyi wuyaze era akamwenyumwenyu ke bamuteekako mukakase bannansi abazze wano. Nabadde ndi ku TV nendaba sitole y'abakyala abakaaba mirimu babadde tebayina kaseera kagobba akatusukuulu
lukungaana kumpi luli mu weeks 3 bwe muvaamu luno olwanaamu tulina G77 tulina China Summit zonna zigenda kubeera awo. Mwami Pafradito tusigire Munnayuganda atulabe ekifaananyi obulungi obuli mu nkungaana zino such that Bannayuganda baba ku nguudo baseke nga babagambye tebakoma kukuseka naffe abantu baffe nga babadde Kampala mu bitundu we bayimiriziddwa okukola tubakubire tubagabe bane mugume kino tukifunamu bwe tuti kyannaku kinyizo gamba nti bwe tuba nga tutuuse ku level nga minister agenda ku media center naye ng'ekimuleese okwogera okutegeeza Bannayuganda nti abagenyi babazze buli omu atandika okuseka mu luzungu yabadde azze kubiriza Bannayuganda bapretendinge nekingami kyannaku Bannayuganda balina ennaku ebali ku mitima mpitirivu nnyo omuntu yasuze talidde gw'omugamba asekera omugwira olwokuba gw'omugwira gw'otiitiibye ng'ate omugwira amanyanyiza omuwaayo kidoola bwana Eddie omuntu oyo nga yasuze olubuto olumuluma n'omutwe gwako nga ne mu kaherefe center akamuli ku kitundu tasobola kufunayo panado oba magnesium nga n'ogenda mu herefe clinic eri okumpi ku kyalo wasobola okugula panado ow'N2,000 nga n'N2,000 taziina gw'ogamba akeera aseke ku nguudo omwana wa boda gw'otataganyiza emirimu gy'okumala sabbiiti kumpi 2 ku 3 oyagala naye aseke jjukira tulina olwakavaawo olwaba speakers ba Commonwealth ne tudda ku luno olwannaamu non-aligned movement babayita bannampawengwa then tulina luli G77 plus China olwo nalugenda tutandika ng'ennaku z'omwezi ndoza 22 kitegeeza ki nti Munnayuganda abadde afuna akawogo ke ku luguudo luno omuzizzeeka abeeka gwogeno baliisa simanyi oba bano abasajja bamanyi kye bayita time bomb gy'obadde oyogerako buno obusungu bwakumuleetinga bukula. You are praising the strangers, not visitors. Let me call them strangers. Why would you? Those are strangers. At the expense of the wananchi. Nti omuntu wa bulijjo akola kyakolawo kyalya. Bw'akola 15,000 olwaleero abaana ba abasatu bayina ewaka lwe bagenda ofuna ekyokulya. Naye gw'omugamba emidaala gyonna kwanza naliyo ku lwo it was on Saturday nali ngenze ku driving permit yange. Ngendo okulaba enguudo we ne batudde tuyita ku Entebbe Road yonna ng'emidaala gy'abakazi bonna bagijjeewo kubanga ekiro we mba nsuzeeyo olaba abantu be baliisa ku luguudo olwo bayitirivu kubanga bamufuna mpola tebasobola genda kulya mu zihooteeri zaabwe naye ate nga balaba mwe mulimu ssente ya omusolo mulimu kwegiriisa oyogera ku Sudi Lupaleira tebamuwadde contract sebo nti yakuzimba Speak Resort Munyonyo ya Sudi Lupaleira 2-7 nga tukyaza Kyogamu ojukira era yakozesebwa ne bagitibwa Commonwealth Resort Munyonyo bwe tubadde tugenda kyaza luno era kye kifo kye batunuulidde nti nno tugende Munyonyo ku Speak Resort bamuwadde billion 29 okuddaabiriza ekifo ekyo naye ate nga gavumenti yandibadde ina obumabega nga Egypt ekyali ssentebe nti olukungaana oluddako lugenda beera Uganda okubuguuta n'ennyo diru bagiwadde Lupaleira kubanga yalina facility eyo naye bali abasajja bagamba nti baali baba Idi Amin Dada ojukira zi Nairo Mansion gye muyita kisawa zino gye muyita Serena speak hotel Serena conference naye nga yali facility ya gavumenti sebo naye bano asajja bajja ne bazitunda sizazatege enkiiko nga zino so munnansi ebyannaamu Mr. Eddie namu gye twogerako ye namukwaya ng'abantu bwe bagamba non-aligned movement ate ngamba bw'ogiza mu reality wa bulijjo era namukwaya ddala kubanga emyaka 63 ng'erimu existence since 1961 era nyinza okukkiriza ng'ogyeko abagezaako sumanga ba Edizke n'ojasanga omuntu wange Kafundeezi wali eke Rubimbiri osano sanga omusomesa ng'alisomesa na secondary tugamba asomesa geography sijagamba na history nga n'ekigambo naamu asoose kiwulira ng'ezze Uganda of course naamu ebadde mu existence emyaka 60 erudde n'oyeebuuza which impact gyekoze mu mawanga gano 121 walabye omukulembeze no abadde minisita w'ensonga z'ebweru owa Palestine ngali Kampala ali mukulajana tuine essuubi ddene nnyo mu ggwanga lino Uganda mututaaseeko kuba Israeli batulibwe Palestine n'engamba nayo musajja ono gadi Uganda gyaddukira EDF egifukamiza gogo gamba nti egende yagambye tuina essuubi ddene nnyo mu leadership ya Uganda naye Muhoozi yeewaana nnyo ku Twitter tuina amaanyi
Ati automatically bali bagala amanya abazungu bo bazibu eje emikutu gyo balowooza ekigendako it's a reliable information tebakimanyi nti fe Uganda kubi ekifaananyi nga nyiridde nga nenjala ennuma life ya social media ndala ne reality wali Uganda automatically kyoyogera kye kituufu era ne kyoyogedde nene embeera ya Naamwe abagenyi babadde bajja bye bakoze obiranzi nayise mu kulomukaaga nkugambye nga buli muntu ali ku luguudo bamuteddeko etteeka ekizimbe ekyo ddamu okisiige langi nga ne biranjo biraba bibisi buli muntu ali ku luguudo lwe Entebbe Road we nayise nga buli bakugamba kuba ekipande okimanyi oba kisirabu okiyiwe okuva ku kolansi okutuuka ku maduuka gano buli Land Road bw'oba toyiye ekyo siba pavers ng'ekigendererwa kyabwe basiige ekifaananyi eri abagenyi agenda okuyita ku nguudo ezo nti Uganda eyina ebibuga ebinyirira mu bufunze luno lwe lukungaana lwogeraageranya ku Semaka ayina abakyala abasatu n'agenda ku mukolo n'agamba nze ne mukyala wange ono tuli mulavi tagambika kubanga kifaananyi aba asiiga kirala ng'abalala abaleseeyo kubanga kati bw'olaba ku luguudo wokka banyiriza ku luguudo banyirizaawo naye bodde emabbali ekiri naye wati abantu abo babulidde mu kkubo ne bavuga nga baddako ne badda Kyengera Nateete ng'abuze bantu balina protocol ya Uganda ye batambuza protocol wati awabye wati omusajja agambidde awo munambuze abo bamulambuze enguudo ze Nateete ne bamuleeta Kyengera bwana Eddie mu nkola entuufu okimanyi yeekubya n'ebifaananyi n'agamba kanti imagine nti oluguudo lusobolamu ekinnya ate kiyinza n'otuyamba ekyo mwattu mutamanya bo bakiraba ng'ekibi lwaki bwana Eddie tusiga ekifaananyi kisobola tuyamba bandirese ebinnya bino abantu ne babiraba bagayi Uganda is bad love ne tufunayo ku badonors enguudo ze Uganda Uganda tugikwasize bambi ggwanga lyavu neffe tuli mu kusiiga kifaananyi bwana Eddie ng'okimanyi olina emitwalo ebiri oyagala ogule ennyama ewaka baneiba ogire balabe nti olidde ennyama olwaleero naye nga gwe okimanyi bwe mumala okulya ennyama enkya temugenda bawadde n'olukumi si ekiri e Uganda nalabye bali mu myala bagogule nga bulijjo abasajja bano bakimanyi nti bateekeddwa okulongoosa ebifo byaffe naye bati tebakikola mu bugenderevu olukungaana bannayuganda balwise Namukwaya kyogamwe omujjukira Commonwealth era buli omu yamuyitanga nali Kampala okimanyi ebimuli bye basimba okuva ku ssaawa ya Queen okutuuka ekibuye ku ssaawa ya Airtel nali ndaba obiraba bulungi nali wendi nga ndaba kuba ffe twalinga tusula nsambya kyogamwe bwe yajja mu Nansi yagiganyulwamu ki n'ebimuli baabijjawo kyokka baali bataddewo welokaamu Commonwealth 2017 nga nali mu senior 5 babusimba simanyi gwe wali mu kyakumeka leka abantu bajamanya emyaka gyange nze nali mu senior 5 naye 2017 nali mu senior 1 nali mu senior 2 nali mu senior 2 ko senior 1 njingira 26 olosomera ku nsambya parent 26 nze nali mala senior 4 naye nali njimala ku myaka nange mito najimala nyina emyaka 10 teka tuyagala kundabisa nti nze nasoma ndi mukulu nange najimala nyina 16 kalwe ngamba abantu nafuna degree esooka ku myaka 21 tebakikkiriza degree esooka najifuna ku myaka 21 213 nze yange bantikidde y'amawulire n'okutikirwa saatikiddwa nga nkuze so naye ndowooza bannayuganda twetaaga kino ekintu tukiyigiremu gavumenti yava ku bannansi ekyo kibuuzo simanyi lwaki buli muntu akibuuza ate era ne ansi era esigala yemu kubanga bw'okwata akabondo k'abagenyi abatawera na 100 even ndowooza n'ebitano balaka batebawera tubabanza owera kale let's say simenti amawanga 120 buli omu bamuwadde delegation eri ofiiso y'abantu 5 kale tubale abantu kale 5 n'oleka bannansi obukadde 5 mu 5 bayaggeyagire mu nsi ng'otiitiibizza abazze betulowooza nti wandibadde obakwata n'obabuulira ekituufu nti bana kubanga olina ekigambo kyogedde singa nno munnansi abadde akiwadde obudde yandikitegedde nti omugenyi bw'ajja okyali ewaka n'asanga bawala be abataasoma naye nga tebalina mirimu akwatirwa ekisa n'agamba yasoma kamufunire omulimu naye gwe okutta abaana bo bali waka tebaasoma bazze ewaka bakubuza tetevuddeyo bulungi bwana Eddie example entuufu mwene embeera nti omu edizikaze wange obwana bwange buyina obuziina bwabwe bwambala edizike ekigenda mukwata ku mukwano gwange paafu obwana bw'engoye bwambala nga si nnungi agenda kuddayo ewaka ewuwe ajjeyo obwamuwala we agambe nakyeyune muweke obugoye buno ayambale nga taŋŋambye nti anasanze bambadde buziina naye olw'okuba kimukutteko
ne bwanajja nenga neyazika engoye wa neighbor oba kolo nengula empeleka edizika jalabe nti ndi bulungi n'abaana bange tweyagala nenga mu reality nze manyi wano kungulu tutaddeko sajjale nenga ekiri munda kivundu nate edizike bwana asanga bali mu ngoye zino nenigiina nga zamenyekako obuguwa obumu agenda kuwalizibwa okungulayo binigiine wawa Haji Wahabu abireetere nakyeyune waka kubanga ekifaananyi kyamusanzeemu nga muwala wange yeetaaga okuyambibwa. Haji Wahabu nkoza kyakulabirako ono gwempulira omusuubuzi omu kibaati eno nze simumanyi muwulira bamwogera nja mukutuusaako era ajja kujja sponsoring ezi programu zaffe. Haji Wahabu ngina mugamba omumanyi mukwano gwange sebo Haji Wahabu mulako WhatsApp oko mukambwe mukulu senabulya namulaba akaba mbu bamunyakuddeko esimu kibaati nenjagala mugago Wahabu byonyumya amandazi go abasirikale batukwata kukuba ne batujjako sente obusibu kati gone nye munanso kubesimu bwana Eddie motoka yange we yawambibwa mu kyenda ebintu ebyalimu nasabisangamu nali twali babiri nga wakajijjayo nenga polisi yagikwate motoka nebe kaningamba Wahabu tuveeko ebintu byetwalese mu motoka nonya sente bwe babbazaawo ebisigadde tuveeko so bwana Eddie beno feje tuli atefe tubulaba bingi era bwe ndaba Wahabu nga akabire simu njala nomuga sirika goyina n'obusobozi obufuna ezigula empya ne waliwo gwe babbidde akabuzi nga yabadde sufizi w'omwana. So bwana Eddie mukuwunzika ku nsonga eno kiralite njagala okukola eriba kwa lyanyiza ogamba nawuliddeko olugambo luli mu nvuvuumo mbu obuzindaalo obuli mu conference bufubwe fufululu Eddie binza obutatukwatako nabiwulidde mu bakanyako nako microphone 1 tebwogera sinabyetegereza bulungi naye Uganda tebikwewusa nebikola ki nebibaawo naye kyenjagala okutunuulira kati waliwo atulaba ku EAK Media n'agamba Eddie omuyivu nekyeyune molisa bonnaamu bwe basoma tebagiraba mugaso eyinza okuba eyina emigaso gyakwe ayina agenda naye ffe kye tutunuulira munansi asemba wansi naamwe muganyuddemu ki bw'abanga naamu emusengudde ka bizinesi ke ate bye Uganda obimanyi babajo bayinza obutaddawo ne babaganira ddala stage bazigobyewo za boda bayinza obutazikiriza kola ki nekigendera bwe kitu bagamba kagendere ngaki gwe Molisa oli muganda kagere ng'omukadde akogga kituufu ataalidda mwanyirire Molisa abadde alumanyi olwo abekoki tebazimanyi so abo bakamuswaga mwene embeera bwana Edizike ojja sanga nti those people who were displaced bayinza obutadda ku mirimu gyabwe of course that's a bust kyogamu tekyaliweera ababoda mbadde ngina nakyokulabirako nga kiwedde ojjukira essomero lya Shimon omanye kyaliyisa bagenda zimbawo hotel maaso gali kwoleka egenda okusuza abagenyi ba Kyogamu sebo bwana Eddie bwe badimolishinga Shimon Demonstration School waddewo essomero lyonna hotel bagizimba bateekawo ki kati by the Dodoma hi Kampala ndo awugiyitamu tewali development yonna since 2007 how many years are those more than 14 years isn't it ye kyaki yawali munamajeje yakone yali ayombera ettaka wali ku Kalanda Mondeeba ku gate yo bagizaawo ebye Uganda bwe bitwe bigenda naye abasajja bano batujoze basajja mwene mujja ne ku nyumba za Katonda ne mutandiko jogera mu mutyo naye banaye nga tetunanyombera ekyo kike mutakozeseza banaddiini bakazimba mugalunga bazinire bweru w'ekikaali banange muwe mudda ddiini bano abasajja nze simanyi bwe kuba mululu abasajja mubalumiza banaddiini babakutte bonna babagize bati ekyabalemye bakatuli kyabo tozobola kuba orders avisiva Vatican bagazaako naye yo Church of Uganda babi bakola omugenzi Dr. Cyprian Kizito Lwanga yagamba kakutubba ka musaini kati batubulyanga obukutubba bwakoma wakati nze siri ku ekyo naye nkyenjala okujjayo yagamba tuli wano mugandula mutulaba nene bafather abambadde zigandule mabega wange abamu basirikale bambega bayina nezipisto ebigambo ebyo bujjukira ate nga nyina nange bafaza bemanya balina pisto bamanyi bulungi naye revo gyetwali badde yanvugako ko lumunga agirina nenjiraba nolabako n'amaaso agange naye Edizike ate banankwata nti mwogere njogedde erinnya basajja ba Katonda bwe babeera ku bituuti batugamba Katonda yakola ki ate kati bujingo talina mmotoka ya bulletproof simanyi tayi bamukumisa mundu ate kati sawa zine mundu zimanyi toyogera ngo oyita bali emundu zikuuma ki bulletproof emmotoka tebagimuwa mwa museveni yamuwa batugamba fine nanze njogera wale Uganda kati ekintu bwe kifuluma mwami kye ne nkubbirako
tetukyalina speed ya kustopinga kintu ne musajja wa Katonda kuba kiba kifulumi. That is the point yange eri bwet ediske bagamba ne bw'okuuma ekibuga nga Katonda takuumye oba okumira bwerere. Oba okumira ki bwerere abasumba bennyini be batugamba ebiki ebyo bigambo kale okibanga gwe kennyini otambula n'omusumba nga zo pisto zimuli mu bigandaalo mayinja yayimba kibuyagalwa litikula ennyumba lwe tulimanya ekiri munda bujinga abadde katuuti okwo ng'ajejje buli kanana buli kigambo mpaka lwe bakubye omukuumi atama oli sio twategedde nti buli jayi n'omukuumi yatugamba and by the way nze nalaba bujingo oyo for more than 2 years nga nkolera mu Ndeeba yalinga bankingira ku Barclays Bank branch ye Ndeeba abakimanyi bakimanyi they can prove that yaba kati bagituma Absa opposite Mamba restaurant era abakimanyi bwe baba bali bamulabi wa bankingiranga nze namulabako emirundi egisoba mwena nga talina amuvuga era bwe namanyira n'emmotoka enti avuga enamba plate ko praise God nga talina amukuuma dirwafuna amukuuma era gyatandika waliwo father omu yafuna accident ku luguudo luno Trans-Saharan highway luno yamuyita Mubende Fort Portal Kampala highway ne munaddiini sebo kyewuunyisa emmotoka mwe yafunira accident basangibwamu emmundu 3 naye nga father kino abakimanyi bakimanyi wane Mubende we tusinzidde leero nga father emmotoka mwafunidde accident mwasangibwamu emmundu 3 sigamba nti yali muyeekera naye nga father oyo ye Katonda mwami Pafradito gwe byokoledde ebbanga abirabisiza mu lunaku luno. Dr. Cyprian Kizito Lwanga bwe yakutuka waliwo abakulu bibaanona mu nnyumba yobijjukira baga tunonye byaffe basebwe ne banyamukirize tubasibulire wano badde n'omukulu kye ne Pafradito yegwanyiza ntebe ya member of parliament LC5 yegwanyiza kuba mukulembeze kubanga bwana Eddie ekikulu bannansi bannayuganda kana akabonero kemuteekeddwa otunulira kokka lino lyessuubi ly'eggwanga Uganda buli wolaba akabonero kano manya nti ofunye omununuzi so abanunuzi bwaffe obununuzi bwaffe nga bannayuganda buli mu kibiina kya National Unity Platform bannakisinde ekya People Power ffenna ffe bamu tuteekeddwa okukolera awamu okulanga tukyusa eggwanga lino. We are not looking at positions, but we are looking at the best way of how we can liberate our country Uganda from these vultures. Tweyanziza Marisha yabadde ku kamera.